Giovanni. Someone costing millions and 20 new millions nga 10 okubezaawo ekyo nti singa basene tuzifuna mu butuufu nga bwe zirina kubeera oba kitegeera nti ebyetaago biba bingi ngweyagala tuyagala ebyetaago biba bingi okuuma Giovanni ogamba otya papa ebbanga ddene naye mbaayo nga njiyiza abantu bange South Band gyeri ekwasaganya emirimu gyayo mulo olwaleero nkulabye badde okedde nengamba omusajja wange nakedde nza nti munaye manyi okufa gye kitegeeza manyi abantu nti beetaaga okusabirwako naddala emyoyo egyo baba tebafudde baba bakyatwetaaga okubeera nga tubakumira zikande ezo buli lunaku oba okitegeera okusobola Katonda okubeera nga abawa ekisa kye kino ng'omuyimbi ozibano ng'omuyimbi oba ozze ng'omuntu alina gwe wafiirwako manyi bintu bibiri ng'omuyimbi ate nze ng'omuntu alina gwe nafiirwako batya nti nze muzeeyi wange yafa 2019 mu September so mu mbeera eyo nga nina okujja nsabire muzeeyi wange at the same time ate nsabire n'abagenzi muzeeyi yaliwo Salongo Bugembe omugenzi kati asinga tete tomumanyi nanke nyini so nga gwe embuli yange ebadde mu kanisa father ebintu byakonyeeko munabiteeka mu nkola kati olina ngeri buli kimu Katonda buli omu yamuwa gundi ye yamuwa ekkubo lye oba okitegeera ate n'amuwa obudde bwe n'amuwa fere tulina ngeri bwe tusobola kukola Katonda yekka yasobola okukola okwenkanya ku kye weetaaga ofune abula kimu tusabe busabi nti Mukama Katonda tusaasire ngenda okuva mu nsi eno nga nina enjawulo kuli abalala Mukama nsaba onsaasire nneme okufa nga sisobola nakwerabirira mu kufa kwange oba okitegeera kuba nze nkubulira amazima omuntu agenda okufa gw'ogenda okufa nga ebintu bingi oba mikwano gyo gikoledde olumbe ne girutereeza nga bwe lulina okutambula oba okitegeera so tulina kumanya kwagala bannaffe tulina kweyisa bulungi kimala tosobola kwetegekera kufaako kitekisoboka naye era omuntu atasobola kwetegeka kufaakwe naye era osobola okuteekateeka n'ogamba mu mbeera eno sookola kino okufa kunsanga kuba okufa buli omu tasobola kwetegeka naye okufa kuba kunsanze era n'abako wendi anti kyenkugambye nti okubaako wooli mikwano gye gikola okufaako okitegedde omuntu tosobola nza bubi mu bannange abanninaanye bano abanninanye nze bwenvaawo nze ate nasobola okwetegekera nengula keesi nengenda nengula keesi sente ne bwenzireka muganda wange asobola oyingira mu kisenge w'amanyi we ziri n'azibba ne bagamba tewali kiriwo nga sente bazitutte mu banka sina next of kin esente zigenda sigala mu banka tezijja kunyamba so emikwano gino gye tubeera nagyo gyemikwano gyokka egisobola okubeera nga gitukola ki gitutegekera okufa kwaffe so mu mbeera eyo feffe nnyini tuweŋŋanye emikwano gyaffe ekitiibwa n'okugyagala okwagala n'obumu nina akayimba kentera okuyimba nti labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu embeera eyo lwaki ŋŋamba bwe ntyo kirungi nnyo abaluganda otuula awamu nti bwe tukuŋŋaana ababiri abasatu nze kinsanyusa olina impact gy'oba oyongerako koolina oli alina kyakwongerako nti bwe mba nga neeyisiza bulungi abo abanaabeerawo bajja kuntendereza oba okitegeera bajja gamba kasajja kweyisa bulungi naye wanaabeerawo obuzibu bwonna bwonna mu famire yange bajja kudduka bajje olw'ensonga nti neeyisa yange tebadde mbi oba okitegeera Giovanni gwe ayali amanaginga omuyimbi Lady Grace Lady Grace era kwolwo nategeera abayimbi musasuleko akasente akatonotono Uganda Film Service ekole ki ebaddize olw'ensonga eteeketeeka okufa kwammwe amagenda gonna era by the way to be sincere ndoozi enkola ya Uganda Film Service yatandika ku Lady Grace so kati nga gwe omuyimbi oyo
because abasinga tebakitegeera Red Grace yali mu South Band gwali omanaginga kino so kirambulireko abantu ekintu ekyo era ensonga ebigere bineno okubeera nti ndi wanene akaseera kano ti Red Grace abadde yakagenda Red Grace kyenkakasa Mukama Katonda abadde tanaba kubeera nga amugemulira musango bwe tubanga leo tukuŋŋaanye nga mulimu n'abalala bakuŋŋaanye ku Red Grace nkakasa Katonda abadde gwagenda osayira omusango oba gwa mada amutoleddeko nga n'abalala babeereyo nga basaba n'abaana be ojja genda okwesanga tayimu ey'okumusalira omusango ng'asigadde mwerufu ayambadde engoye enjeru bwekityo Lady Grace yali mukozi wange Lady Grace yali muntu wetukwatagana ennyo Lady Grace yali omuntu omukozi gwesirabangako mu bantu benkolaganye nabo abayimbi kozi yali akolaganika naye n'abayimbi tetukolaganika naffe kozi tuli babi abantu yes abayimbi si abantu abayimbi tuli babi yes bwekityo okulabe ng'okwata kando Lady Grace omutwadde ku kando njitutte paka wali era ngambye nti Mukama Katonda ne bana abasigira abo be bateekane n'okutaka ejjonjo nsaba kandi nowenjisimbye wano babeera abamu ku bagenda okukwata omumuli nga bamulisa ba Lady Grace timu ne tutuusiza obubaka bwaffe nti nammwe babakumidde kando oba okitegeera bwekityo so mu bintu bino kale okufangako tumaze ono okujjukira abayimbi baffe omwaka guguno guggwako Jovan Luzinda totugazaawo tuni tuneja bagita kula pesa lya kuzizo weekend ogenda gita lya kusente zo lwakitolya kuba okufa kuba nesoko lyakinako olulimbolo muzeyi wange bwe yafa nagenda mu studio nenkola olulimbolo n'obulumi obungi ennyo nze nalowoozanga nti muzeyi wange tasobola kufa muzeyi wange wakyuma nga wakyuma naye enfa gye yafaamu masinyazi gamukuba nafa neŋŋamba ne baŋŋamba muzeeyi wafudde ne mbaga tasobola olitafa naye yafa mu bulumi obungi ennyo mu maanyi amangi ennyo sikirabanga nako era Mukama mulamuze kisa so tusubire kula pesa lyakuzizo yes lyakuzizo ng'ozirina kozi ne bona azitereka waliwo abazirinzo zirya ogazireka ziterekedde abaana bo zolese mu banka tebagenda zimanya oba okitegeera zolese mu nyumba baganda olunakutuka booti bajja kudduka waka mu kisenge bazijjeyo n'ebyapa babitunde abaana babaleke ku street oba okitegeera so omwaka guno eno bintu bingi ebyo baddewo konsati tonatwayo South Band tonatwayo nga konsati nze munnaye seepika omwaka ogujja Mukama bw'anaaba asaasidde muninde omwaka guno kirinze guno gwabanene waliwo ekulira abanene balwana inondo awo wenyininyini sageze baddewo nga abanene tula balwana kati nga mwe abayimbi bano ababalabirako gwe kifaananyi ki nga kyofuna nze kifaananyi kyenja okugamba kimu nti tetulina kukola nnyo nze seetaaga kwewa namba si bwe budde ensi yejja okumpa enamba bwenzija wano noŋŋamba gweyitira wali bwempitira kuba sinatuuka yitira wano wembadde njagala yitira nyinza okuba nga neeyagaliza naye nga sinatuukawo oba okitegeera so mu mbeera eyo nina kukola nnyo sobole otutuuka ali nga baŋŋamba bugali mukulu tera tubali tukusaba ku ka interview mukulu tuba tukusaba otule wali mu maaso entebyo twagitegesedda olwedde ng'okikoleredde yes naye sinnakola oba okitegeera abawagizi bange bakyali baana bato betaaga okukula bakule nange banakula nange bajja kufuna ssente bampenga gawale bwe wenyini bajja n'okuntuuza nti mukulu tosaana gwosaana wali ne leero tuli mu industry gye tulwana nayo nga abamu balwana ne industry etali ya myaka gyabwe oba okitegeera generation bafaanagana n'abavubuka ba leero abeeyagaliza okuvuga benzi abeeyagaliza okuvuga zi Range Rover Sport nga Range Rover gyeyeeyagaliza millions 5 ate tabirina yes abula nga gamba ono agirina nti omukadde oyo omulaba yalina esente zaffe oyo omukadde oyo yalina sente zaffe zizo zaawa bwatusa okubeera ne moloka emiliyoni 5 oba tokubye nnyo yes kyekyo kituufu kyekyo so tulinde tutambule mpolampola thatsone tugenda okukola ki okusobola okumalako bwekityo kituufu so ekisembayo nga tumaliza ebivulu bino nga bingi nnyo leero tugeze era nga example Chris Evan yategeka
wali ku Papa Sport ne bateekawo David Utalo Ray G n'abeeramu ekintu ekyo abayimbi nga mmwe kibakolera oba wali temuteesa ne muganda leero tupika ono tupika oli wiiki eri wangi tebaagaliza abasinga obungi engeri bwe tuli nti tuva mu families enjava ennyo kane tujja n'emitima giri egy'ekyava emitima egy'ekirogo ne tujja eno mu bantu ne batusudya olwokuba tusangayo abagagga tusangayo abawala abalungi ne batandika okubeera mu butwaga twenkanekana abaana b'abagagga bali twepikira tutamaleyo yes kanojja ng'ovimba nze bwe bityo tulina kukola bukozi mpaka time bweri tusanga bwe tulina okubeera tutambulire bwe ekito teri kirala Jova nebigambo ebisembayo nga tumalira ebigambo byange ebisembayo mbagala nnyo mwagire Sauti Band kula pesa loading Sauti Band esangibwa omuntu abanga ajagala esangibwa Buziga mu bagagga bambino mbuno mbaba wadda mu bagagga taata nyumba tupangisa za bei Jova nga wafuna sente atukola kibaita okwetegeka twetegeka kale papa tuyanza nnyo